Bw'oyitayita mu muluka gw'e Naibowa mu ggombolola y'e Butansi mu disitulikiti y'e Kamuli, emiti gy'amasannyalaze gyagudde kukuba amaaso. Ensuku z'amatooke ko n'ebirime ebirala nabyo biri ku ttaka. Embeera eno yavudde ku nkuba bikokyo eyatonye mu kitundu kino eyalese nga n'amayumba agawerako gatikuddwa obusolya so ng'amalala gali ku ttaka. Ebintu eby'enjawulo byayononeddwa era nga Shabani Mukaye, makanika w'ebyamasannyalaze, tumusanze yeebuuza kyazzaako oluvannyuma lw'amazzi okuyingirira ebintu bya bakasitooma bye bamuwadde okukanika. Ebyo byamulunguka, ebireediyo byakyamamu amaadi, ebiwufu ebyo nga bw'olibona ebizindaalo byona byabanga byona bikoze ekibiyiikemu amaadi, so tiridi butyo oba bisobola okuba nga biramu oba bifu, aye olw'embeera y'amaadi engeri gye gaabigwiremu era tukakasa nga biramu. Ye Tom Waibi mu kiseera kinanyiga biwundo oluvannyuma lw'ekisenga okumugwira ne kimumenya okugulu. Kati nabonye omwempe olwabitibira eno nalina ndigala ogundi olwigi nga lwegula ebyeizeewo kunabwena bwakisenge kunga nabugemu teizeemu kutegeera nga kale nfulumemu ndina mu ddwaliro. Abatuuze abalala mu muluka guno buli omu enkuba aginyumyako bubwe olw'engeri gye yabakosezzaamu nga bangi ku bo beebuuza wa we bagenda okutandikira. Musisi yabairemu ng'eno ng'eyo enumba yange eri kusituka nga busituke kule bwe yeesitula bwesitula ebire biri kuluka omwana y'anomuka yayingira mu laaja atolemu ekimanta ekyo ekyaweereku amabaati nga kyona kiri kuyuga nga bwa buyuge. Maadi gabaire gatuyita twabisibwa bubi n'abaana. Akokulya tuzira buli kintu kyaboze tuli bubi. Amaadi gagwire gano gatumenera ebintu emmere yayononeike tuli antu kulowooza ekyokuliisa abaana nga tutwidde tunatoola mmere kulya. Gatumeneira amayumba gasuula emiti gayonoona emmere eziraga tuli kulambaala wazira tuli bwa mu miti. Kale wegamba esente dindi twafuna otamu okulima ebirime bino dali dina damu 7 datu wada palisimodo aye ebintu byatatulimye ne bino biti ng'ebigogo bino enaana. Kale tusaba gavumenti etwirukirire ku tuyambe kwa katono kenaabe esoboye. Ssentebe w'eggombolola y'e Butansi Faizo Buulo agamba nti kyekiseera abatuuze batandika okwettanira okusimba emiti okusobola okuziyiza enjega ng'eno. Ndikubiriza abantu abana Butansi n'abana Naibowa parishi twongere okusimba emiti. Bwe tunasimba emiti embeera oti neeyo empewo bw'ebaijje emiti egyo gisituyamba okuba nga gigema empewo ebintu byaife byaluba kukosebwa ino. Abatuuze abalala amayumba be gaagwiridde bali mu ddwaliro gye bajjanjabirwa so ng'era tukitegedde nti n'ebisolo ko n'ebinyonyi ebirundibwa awaka bingi byafudde olw'enkuba eno.